nange sente eziri distributing parliament siza Museveni ng'omuntu, sente ezo zamibwa omusolo. Era mu mawanga over 100 countries amawanga agasukka mu 10 mu nsi, amawanga ago gafundinga political parties okuzisobozesa okutambuza emirimu gyazo okusinziira ku numerical strength. Twategeeza abanafu abajamani abali bakulira ekibiina kya Ipod tiffe tetugenda kuteesaganya na muntu ali mu kuwamba abantu baffe, ali mu kutta abantu baffe. Era ne tubanyonyola nti Museveni ekyayagala si kuteesaganya naffe, ayagala just kufuna ekifaananyi nga tuli naye asobole okukikozesa okugamba abantu bano batula ne boogera n'okulimbalimba mawanga agavujjirira Uganda ag'abazungu ti olaba ono president ali mu mateeka era ayogera nawo opposition. Era Ipod ne tubagamba tetugenda kujja kwogera na Museveni mutwesonyiwe. Etteeka balitaddewo kugezaako kutu amutwistinga tutogende Museveni, tetujja kwogera naye, tetujja kwogera na Museveni. Tewali tteeka liriwo litufuula nti tulina okwogera ne Museveni kuba tumanyi kyatwagaza. Museveni tayogerangako na muntu ng'ayagala wabeewo enkyukakyuka oba biveemu enkwatagana ennungi. No, Museveni njogera ye oyagalayo mmeka, nkwayo mmeka, ate ffe we are not for sale. So kitwayogera era kitwogera, we are open to dialogue, we are not open for sale. Kitwogera kitwayogera nti ffe tuli open okwogeraganya n'omuntu yenna ku nkyukakyuka, naye ate Museveni tukimekize clear benjogera mu lwatu benjogera ne mu kyama tiffe kitwagala okuteesa naye kiri kimu, ovaako otya tukuba jeeke oba tetukuba jeeke. NUP had reservations on the old Ipod. They also have uncomfort with meetings that take place in State House, which seem to insinuate that they are in bed or in cooperation with the ruling party. So I think a statutory body should operate in a manner that is comfortable for all members, and meetings that happen at State House for political party leaders should cease. This new Ipod should be able to have space in hotels and neutral spaces for the meetings of political party leaders, so that nobody seems to be uncomfortable or seems to insinuate that they are compromised. Kati bonna abavumirira Bobi Wine mwino tula wansi mukkiriza abalaba bategeerere oteeka bw'otoba waliwo implications. Ekyo kisooka ekyo kimu. Ekyokubiri omukyala n'agamba Ipod eyasooka engeri gye kyali byannakyewa kyovula Bobi Wine ne NUP tebaagendayo. Ekisooka Museveni meeting zibeera mu State House, ekyo tekisoboka kubanga woziteeka mu State House kitegeeza kubanga people perceive what they see. Tosobola kudya Bobi Wine omutwale mu State House mutuule wali omulindise essaawa nga 2 Museveni akyebase babagambye 2 musange 10 abamaze bakuba psychologically ebyo bamawo be babisobola balina ebirwadde nga 10 bakyeguya Museveni. Kati ono musajja ayagala okyusa eggwanga oba omukubye mentally nti balina okukola meeting either mu hotel secretary ne bajja nga balina ebateesezzaako ne happening nga bitegeerekeka. Ekyokusatu ezino sente si za Museveni, teeka NUP ne waitazijjeeyo bayirayo kati kankubuli katugeze singa NUP egaana okugyayo sente ezo ng'eza NUP zibadde biliyoni 1, etteeka lijja kugamba bali nga bamaze okugabana ezaabwe baddemu era bagabane rawundi endala eza NUP bazitwale. Gwekimanyi NUP weyawandiise ebbaluwa yabadde shooka eri Museveni ne baana, omusajja akulembera Ipod yayogedde kyebusiru yagambye wadde NUP ewandiise naye tekiri automatic nti tugenda gigatta mu Ipod. Ekisooka mbuba Council of President mbuba Museveni Mau akena balina otuula ate ogikkiriza stupid. Etteeka ligamba litya Dogo Nation njagala mwebaza kintu kimu bwe bajjeeyo taatawe nabadde manyi agenda mukuba embooko agaleete embwa amukuba embooko. Ne Dogo Nation njagala kwebaza nti walaze maturity. Kakalaamu nze bagenda ewaffe ne banoonya taata wange ng'amanyi akyaliyo. Kati Kakalaamu ndaba taata wange yafa
nenyina taata wange ate oli mukoowu ye oli mukoowu bamukimako ekasangati kati oli ye tayagala ate kumanya era amalako emyezi ng'ebiri nga tasulawo ng'alina gy'asula eyo ono omusajja baamukoze akantu ate kakalaamu nga kyangu nnyo bakutte taata ne bamuwa boda ne bamuga t-shirt ya yero ne bamuga jangu n'akatebe wali akajiri n'akatebe wali yamuga tuula ne bamukola ekintu amukwata video tamukwatira wadde mu filter bagadde dogonation anti otukwata otubumu obubwa taata wa dogonation bajjeyo filter ekyasinza okulabisa omuntu ng'omudinka oli munnayuganda wangalira mu diaspora America, Canada, Australia, UK oba Germany ng'okola emirimu ebiri ku esatu wabula nga tofuna kadde kawummula oba kwebaka naye nga tokyasobeddwa lwaki ssente z'olina ku akawunti yo tezeeyongerako toli wekka bangi kuffe twava eka n'ebirooto eby'amaanyi wabula oluvannyuma ne twesanga nga tukolerera kusasula bills zokka tusuba okubeerako ne famire zaffe era nga tuwulira tetulina kye tuyinza kukola kukyusa mbeera eno wabula singa nkugamba nti waliwo enkola esinga eya franchise digital business ebaddewo okumala emyaka 5 mugumu mu nsi yonna esobola okuyamba okukolera ewantu wonna kasita obeera ne laptop oba essimu ssaako ne wifi nga okola n'omulimu gwo ate ekirungi nga teweetaaga bukugu bwonna bwa tekinologiya ng'ezimbiddwa okuyamba abajja ku kyeyonga ffe okwekolera ensimbi esasula obudde bwo wamu n'ebyo by'osubwa tukutendeka ne tukuwabula ne ku buli mutendera ng'oyambibwako abantu ab'enjawulo abategeera gy'ova tetusuubiza mpewo wabula yeno sisitimu gy'osobola okutandika okuyiga leero bw'oba okoye okukola essaawa ennyingi nga teri kuwummula nga tetulina kyolaga kizivaamu nyiga mu linki eyo wansi okumanya ebisingawo okuba ku simu ya Gerard Seguya oba gwe mumanyi nga Kakalaamu the Answer ku +1647 821 8189 oba kyalina omutimbagano www.g-viepena.com. kale tukwanirizaako nnyo ku The Answer Channel mikutu gwa YouTube ne mukasira ke kamu tuli ku mukutu gwa Kaye Wisdom Official tukubize subscribinga okusharinga commentinga sako nokuba ngo twegattako mukasira ako akenjawulo The Answer Channel owandika di enolekawo space notekawo answer nolekawo space notekawo channel ojja kuba ngo tufuna bulungi nnyo mukasira ke kamu ojja genda ku mukutu gwa YouTube ero tekemu Kaye olekawo space otekawo Wisdom olekawo space otekawo Official buterevo ojja kubanga tutambula fenera nga tutambulira ddala bulungi nnyo nyongera okujjukizaako baganda baffe abali mu nsi zino wammanga abali mu USA abali mu Canada abali mu Australia mu Germany Netherlands n'ensi eziranyewo Europe okutwaliza ewamu ne wano abali wakati mu kuba ate nga mukola emirimu egy'enjawulo nga weetaagayo ko kye bayita extra income oba side hustle naye nga yo ogirabye engeri gy'ogivugamu nga system otambula nayo nga osobola okumanya ssente meka z'okoze zijja zikuba ate ng'ozikola baganda bange abali eBC mu abamu ku abantu abali mu kunoonya abatera nnyo okunkubira ennyo so njagala bategeezaako nti bw'ogenda ku website eyange eyo ejja genda eteekemu owandikamu ekigambo www.g-viepena.com bw'oteekamu bajja kulaga woteeka erinnya bajja kulaga woteeka email yo bajja kulaga woteeka enamba y'essimu bw'obiteekamu ebintu ebyo bijja kuba bikutwala direct ku website eyo nze bajja kuba banotifyinga waneno nti waliwo omuntu ayingidde oba omuntu azze okuba te nga alaba kiki kyogezaako okuba te ng'okola bwe nfuna enamba yo nsobola okuddira kubanga nategedde nti abantu oba twategeera abantu abamu baali basooka ne banoonya nnyo system nti baagala system ebebaddamu oba ebanotifyinga kale ate ne baddamu kaseera kano baagala nnyo ate abantu nga abantu basekinnoomu abo abantu abaliyo nga si machine si robot nga zezibaddamu so nja kuba ate nga nkuddamu mu ngeri bwetyo is online business of course osobola okuba ate ng'otegeera butya bwekolamu butya bwinza okuba ate ng'ofunamu ba clients oyinza gizimba otya kiki kyoweetaaga okuba ate nga oteekamu okuba ate nga ogikola so basically ejja kuba ate nga ekubuulira n'okulaba free ribbon eyo ebisigadde ne answer n'ebibuuzo by'oba olina osobola okuba ate nga oddamu either n'okuba ku namba yange oba nze nenkutestinga oba n'olaba videos ezo ewali ebibuuzo n'obiwandiika esobola okuba ate nga tukwatagana mpola mpola kwanirizaako nnyo mukulu Kaye olwaleero kansibe nti obulamu butambulira ddala bulungi nnyo mukama atwadde ekisa
tutambula wetuli kano nno ke kano okay yeah wetuli mpola mpola ntumirako abantu baffe bannange abantu abali eBC British Columbia tubabuuzeeko akensuso bibamu bayirayo ku bantu ndowooza mu Canada muno abasinga tulaba bambi abantu abali eBC tujja genda eBC tubalabe Kakalaamu nze waliwo ebintu byenjagala tukole gye bujja kubanga tutabikola Kakalaamu nina ekintu kye nagambanga nti Canada eno tuzze ku lw'abaana baffe noŋŋamba nange nzize njagala okyekola abaana bali sharp nnyo aba generation yeno Kakalaamu no nze nyina omwana wange yabuuziza ebibuuzo gye bamutotta obubuuzi okategedde buli muntu yena alina omwana ssaawa zino eyazaalibwa wakati w'2015 mu 2017 abaana bonna balina buli muntu yeewuunya nirindako omwana ono kiki kati nze nategedde nti ffe twazaalibwa nze nazaalibwa ku mulembe gwa internet nga yakajja website zijjawo biki kati netubeerawo ne generation eni kati ffe abaali ninga Ibula twabeerako mu generation bbiri tewatali internet neno kati ate ffe tubonyebonye nnyo kati Gen Z evuddeko ebadde ya social media kati tulina ejja bagiyita alpha yejja ne AI eyo kati abaana baffe abasinga mwe bazaaliddwe kyovulaba omwana akubuuza ekintu nogalindako nozayo kakatambye mubeganoga ninze mu myaka 3 obwanga agenda kuoneena nze omwana atandika okubuuza ebintu n'ensirika n'engane sebo taata nesimujira nekye baŋŋambye nekye nakoze era nsobola okuddayo ne ngakoze twabadde tutya omwana wange agenda mu myaka emeka ye alina essimu yakutte naŋŋamba yabadde alina kyaŋŋamba game naŋŋamba mbu tukole FaceTiming omwana kati ate nandagirira andage game gyaŋŋamba kati ne mugamba soko ndeko kozi bakola batya wano naŋŋamba dad I know oli akukaga kanazako kano nazamu kano come on dad ina mukwano gwange gwe mbadde njogera naye waneeno yazalira wano omwana omanyi onyiga n'omwana owesekerera wekka yazalira wano omwana kati wadde twogera ejjo nemuga by then nakoliranga emirimu ebiri nali nvugirako nali sikwa mirimu nali nvuga eri gundi by then omwana ankubira essimu by then yali natanala nakweza myaka 3 mwana wange kumaca nakazuku ku mubiri gwonna gumenyesemenyese omwana naŋŋamba dadi ayoke nalindako nkuwuliranga atali oke oli mulwadde nisooka siika neŋŋamba lindako emyaka gyange nga sansali yazingako omuntu yina ku ssimu omuntu asobola okutegeera omuntu nti kati otani kugamba omwana ali wali mugambe ebintu kiki kugambye Kakalaamu ffe twesiimye era kati Kakalaamu ffe tuzadde abaana ba Lakizale kati yabadde ogamba oyo mukwano gwange yabadde agamba nti omwana yamuzaalira wano bwe yaweza emyaka nga 5 awo ne bamuzaayo okewa e Uganda kati n'akomawo naddayo juzi wano kati bwe yazzeeyo n'agamba tagenda kusobola kudda mu America kuba mama we n'amugamba lwaki agamba nti aye temutambula obeera mu nnyumba jjukira yakolera waka obeera mu nnyumba ate ekirala kati toyinayo nankoko zitambula eno oziraba zizino ziri mu kutambula kati n'amaana amugamba ekintu n'amugamba mbu maama kiki ekikubeezeeyo nga bakojja ba anti baani bonna tuli nabo waneeno kiki kyokyakola eyo mu America omutima ne mugamba Katonda mwebazeeko ekintu eki nti omwana yagenze okugamba ekintu nga kituufu olina kyokola mu America ng'okirabako otherwise singa yakikugamba mu kaseera ng'ositwagolinga walayo obadde obitikka kubanga omwana ow'emyaka 5-6 okugamba ekintu ng'ekyo omutima gwe tegusigala kyeki osobola n'okweraliikirira ennyo kyovola nti Kakalaamu nti kyekino kiddayo ku kiri nti olaba kati byolanga ebyo n'ebirala nga wobiranga obaamu nekiri nebaza Katonda ekintu kino nkyogera naye nfunayo abantu ne bankubira we have a target najja
what chiche najjo kwa achievinga kati Kakalaamu omuntu osobola mulabanga ayina ennyumba wano asasula mortgage oba ayina eyokubiri naye bw'ogenda deeper nakyo kirala ekitegeera nze lero gwe nasanga ng'asasula ennyumba naye nga bo musolooza simanyi olina okusasula simanyi bitya nengamba mwana Wisdom kakati ezo 10,000 meka wabeerawo sente nendaba nanga kati okuza ennyumba naye omwezi erimu 13,000 meka kati nendaba nga sikikola ki but at the end of the day Kakalaamu kino kye nali nkugamba nti ffe noŋŋamba nange neebalyako kati nze we neebalya ku bino nze natambulanga ku kisaawe Kakalaamu nga teri kinyiiza kugamba Abamerika wano abava mu Europe wano others mugendeeri era nga line ya others eba mpanvu mwe muli Abajapani Abafrika nawa kati ekintu ekyo nga kindisturbinga ekyokubiri Kakalaamu bwe tukola bino tulina okuba n'obulamu bwaffe tweyagalira olabye kye kigambo kyoyogedde okimanyi nti Kakalaamu togenda zimba mapeera okujjawo nga walumira kegize kati you have to have a minimum lwaki njogera Kakalaamu naye manyi gwe naawe ali eyo nkugamba kubanga abantu abankubira nga nemu sibijjukira kye nayogedde nti a minimum nti bwe najja mu America I have achieved one obutuuze ku butuuze obwo ngasseeko investment bweti ninakola obwannansi kati obwannansi bwe mbumaze nenzimba na nnyumba e Uganda kati Kakalaamu nfunye obutuuze ngasseeko obwannansi kati obwannansi bukisobola okubanga oba ngasseeko ndabira bakadde oba nsomye management whatever IT byonna mbibaliddeawo nenzimba n'ennyumba e Kampala kati ngenda kugambayo n'ekirala tenyumba eyo emanju eyo osobola okuteekayo obuzigo 2-3 obuzigo obwo naye oba bukuwa $45 Kakalaamu osobola okudda e Uganda ng'olaba TV paka wolifa mu nsi muno Kakalaamu tetwetaaga bingi nze mumanyi sijja kulimba why I started this business gyenanga abantu abasinga ndowooza nze nali nabagamba nti siranga ttaka siranga abantu batwala abantu bweru siinawo nnyinza batambaala nakubannyonnyola okuvaayo nenteekayo my face kitegeeza nkoze due diligence yange mu katono kange akatono akanya kange kenina akatono mba saagala kuwokya kati I have a problem nti I started this business nga wali already scandal ebaddewo mu Bannayuganda waliwo ebibaddewo simanyi biki sikuuta biki right kati omuntu asobola okujja with something n'agamba abo bakatubba ate naawe oli mukulanga without even doing the due diligence kiki kino kyolanga mukola biki something like that so it's one of the challenge but Bitcoin omanyi Bitcoin ne cryptocurrency ne forex trading I don't have much information about it naye leero mbaddeko wano n'omuntu azze wano eno babadde bava Manitoba nga ngamba I want to go home ekitegeera nanga I want to go home biki ne mugamba kikyogenda okukola because azze n'omuntu omulala nga ye she want to start a business with me eno yagadde munyonyola yabadde ava Uganda nayitira buyitizibwa naddemu ne transit ya just 6 hours kati nze wazze naye nagaa nzize ne mukwano gwange tunyonyolagane kakati nemubuuza you want to go home which plan do you have nangamba nze forex trading sivaawo ebitegedde nnyo konze wabitegedde nti naye nga sobola kuwakanya kozi sibirinaako ebyo bya Bitcoin biki ebyo bya forex trading sibitegeera nti nze sibyawula kati bwakingambye naganze kanzireyo waka forex trading namutegedde konze sibirinaako idea lwaki kyogenda okukola abantu abasinga lwaki nkugamba nti generation y'abaana baffe abagenda okujja wano eno eyinza okuzibuwalira nnyo abantu abakola zi office wano bakola zi company wano okubakozesa olaba nze saazaliwa mu Gen Z oba eno alufa ejja ninze kayi sobola kukolera mulimu nga sobola kukwata simu yange eddakiika 5 oba 10 nga sigirina cause ku mulimu gwe wendi naye I have other things to do on my phone wano ku simu yange tisobola okulabirako ne trackinga sente meka oba kale katuleta show my YouTube interviews meka ani ayogedde ebyekisibe bitangattako nina okurespondinga ku muntu
eyo business yange bankubira ayagala kugamba kati wesanga nga oli ku mulimu gw'omuntu but you also doing some stuff lwaki oyagala nawe kubeera free bronze njagala beera free sisayagala nagezaako emirimu ebiri ne ginnema nagiwulira nawulira nengamba nekirala nebanga nti tomenyeka nemirimu gyawano noba tomenyeka era osigala omenyeka owulira ngaoli exhausted kati like oyinza otula leta shumu otudde ewantu for so much anyway nja kugamba nti omulimu ogwokubiri gwe nali nkola gwatuuka time ne gumfrustratinga gutya nga tegumenya nti oba olina kyositula oba biki but environment gyokoleramu ng'omuntu ayogera ebintu ne bikusiikinga mu bwongo natuuka time ne ngamba naye sinayo omuntu ayogera dde ekigambo Jesus nze ndi munaddiini ne siri pastor ng'owulira buliza ekigambo F what a F what this fuck this kati during that time nali nina interview gye ngenda okukola enkeera kati nga woogamba nti nkoze guno wengenda kuguli nconcentrating nsomeremu ebibuuzo ebigenda obeera mu interview bla bla something like that nagenda otuuka eri nga chaos eri eyo bawoza what a F ne binyingira mu bwongo omuntu abayogera ekigambo nga ayogera ku Katonda ajja kugamba goddamn kati ogenda owulira nga byoyingiza mu bwongo environment tekola ki tekugasa neŋŋamba nti guno si gwe mulimu gwenjagala ekyokubiri wano waliwo system ye kyebayita eyakasoma ojja gitegeera mpola osoma ekintu leero n'olowooza okituuseeko bw'omaliriza otuukako eyo level n'obeera excited n'okolako omulimu nga mu butuufu olaba oba ne bobeera nabagamba woofuna kino oba okola ki omaze n'otuukawo n'okikola within 6 to 1 year oba otandiikiriza okuwulira nga weetaagayo ekirala n'oddayo n'osoma nakyo n'otuuka time era n'okiddamu kati ogenda okwesanga abantu bawana abasinga basomye nnyo ebintu nga alina certificate bweziti kuba naye akaseera kano ke naakamala wano olaba nga bingi byosomye yes byosomye kati kasoma oyo atuuka ekiseera n'akutuuka wa era kasoma oyo anti kati kyova nze njaga kujja ku bizinensi eri gy'olanga buli muntu nga woogiranga ali ebulaya yandigigoze kati kino tuddayo ku kino Kakalaamu kikyenjagala okwakivinga ti Kakalaamu omanyi nti nze nsobola okubeerawo nga nkola $5,000 nga aliwo akola akanaana naye nga obwongo bwange nabuteekamu okuba contented ekyokubiri Kakalaamu ngenda kugamba ekintu kino kati Kakalaamu nze ndi mugenyi Bulaaya nsobola obutafaanana ng'abantu balala nti Kakalaamu nsobola kuba nakyeteekamu nti ndi mugenyi Bulaaya emyaka 6 nze Africa oba lwakubanga nagitambula nnyo nengikoleramu nti obwongo bwange newonteeka mu Kenya mmanya ekyokukola ngate mweesibbye muntu mmanye Nairobi nsobola okukola newekuba kwokya kasooli ekisumu nti mmanya ngenda kujja ali kasooli nfune abaana bamunjokyeze nsobola okugulawo restaurant nsobola okugenda ekinsasha nsobola okugenda Angola ndaba I can do a lot kati nze ate kyenategeera ku era ya generation yaffe eno weyajja nti YouTube eno yanzigula nnyo amaaso YouTube eno lwaki yanzigula amaaso nti kyenali neetaaga kutambula kati byagonda namu n'essimu yo simu na laptop ati otuuka time nga wonna wooli osobola otandikirawo obulamu ekyenjawulo ekiri ku lwaki ssaawa zino siraba YouTube kati ate natuuka wano nentya nnyo nti twakozesa bubi YouTube e Uganda nze nkubuulire nina wano abaana bendaba bali mu America awo abaana bali mu myaka 21 waliwo gaayo awo wateeke gamale n'omukono bana Addison wano tujja tandika naye tomala tuyinza okatulina betuzibula amaaso wano gaayi oye makwi something like that akola wateeke akola zigundi za teeke ebyo we natunulira gaayi oli neŋŋamba naye banelinda YouTube ffe twali tugikozesaaki namukuba n'ekifaananyi oh my god baana bali wano bavubuka mwana muto
linnya ndyanvadde ne mu mutwe wano kinnyonnyola abantu kati abaana abo nga sente ze bakola otuula wansi n'ogamba twali tukola ki kati ye kyakola tugambe iPhone 17 yazze waliwo omanyi iPhone teranga n'ogiwulira mu luvuvu te yazze buli agikwatako n'awulira pride naye nga tewali kiri awo mbuba ina bakubya akalango kali awo buli mwaka ne babeera nga bakyusa ekyo omwaka omanyi kuguza omuntu ekintu omwaka gundi bakikaddiya naye ng'omuntu kati abakwata 16 last year abali ku 17 bagamba kati bebaliko kakati gayangira nakwata tugambe ezo iPhone biki n'atandika oginyonnyola oba afuna abantu ne baginyonnyola right kati abantu ne batandika okugamba erinako feature bweti ne bweti tesira ne baginyonnyola alinako feature bweti ne bweti natunulira gaye nga yabagamba akuba emitwalo 7 ejja $1 buli mwezi ningamba linda sisobola zikola nga nnyonnyola bunyonyo ate kiraba kiri gwobo nga ensi yonna kuba ne Uganda right now 17 yatuuse dda ate jjukira lwaki okiraba nze natuukako nga njagala kanda kateeka mu kimuzo kya motoka yange naye nga simanyi naye ngenda Canadian Tire nga nabo nyini tebamanyi kakola ki kateekamu ne mbaako gwe nakubira nagenda ku YouTube namba kebera ku gundi nengamba bono nenkola bwenti eddakiika 3 ng'ofunye answer nga nnyonnyodde kisumuluzo naye ng'omanye emitwalo gy'abantu abakala vidiyo nga buli lunaku ate babeerayo abalaba nze natunuulira aliwo omwana amuyita ba Kaisanat baana bato ne ba Aisho Speed baana bato era ninjogera ne Kezi juzi Kezi na omwana oli yagende China abantu ne bagwe eddalu Aisho Speed kati waliwo omwana ya commentinga yakola comment gye natunya ne ngamba waawo twasirwala nnyo wakiri omwana wange alikikola kuba laba baana bagezi omwana nga asise akoze crowd gye bayita eri ng'ekibuga kyonna Roma kisanyaladde omwana akola comment nagandooza ne ba ancestor baffe gye bali abaddugavu abasooka bajja wano nga basireevu bwe batunuulira omwana ono basanyufu tebalowoozaako nti one day one time omuddugavu aligolobererwako abazungu nga bano abaana tebaliko naye nga buli omwaku abuuza abantu naddala bali mu professional job zaabwe biki nga bakugamba naye ono gaaya akola yaani akola biki tebalina na idea nti oyo omwana abakubisamu emirundi nga 6 ku sente zaafuna pa month tebalina na idea so abaana waliwo abantu abamu benda bawana eno nga omutuufu alina omwana olwedda alina accent baana baabwe nga balina accent nga tebetaaga just kutandikirawo omwana kumuwa freedom akole sente zaave mu bigundi ebyekintu ebigundi story neetandika nakola sente abaana kwaffe twazizanyisa bwe bajjeeyo taatanga alina show zaalaba. You are watching the Answer Channel, a solution to every situation. Subscribe right now. Nokitegeera kubanga akomawo aba ku TV ne bano baalaba noga kati ono yeetaaga emyezi 5 nga zewano nze nali no abaana ba wano nga bino byenkola Facebook conference mbasangayo ne mbabuuzabuuza njagala boogende naye lwakwanga of course abamu bali shy vano okushy n'abamu bazadde baabwe batulaba ndo omanyi bayirawo omanyi nti nno waliwo abazadde bajja bo bati muzi conference tebajja n'abaana baabwe mufe ekirala nze wenatukira wano nategeerera nti nno I think I was doing something good kubanga wenajja wano abamu nabalagako ku sente ze nali nfuna ne bagamba nti zino ze wali ofunanga nti ku YouTube nti nga mutuula mu kati lwaki wajja nawe bakigamba lwaki wajja so nosigala ng'otunuulidde omuntu cause nalina nnyo obuzibu n'abantu benasanganga mu banka e Uganda Wisdom nja kusala ekintu tinatuukanga mu banka nentunuulira omuntu ng'asiya akataaye mu bateera abo yenyimbo bwati naye nga gweze ogenda okujjayo omukubisamo emirundi nga 7
kati nogamba no yenyimbwa kyuba sikitegeera mu mutima agamba kati ona akola ki anti yalaga nti yasoma nnyo obo kitegeera so ebintu ebimu bintrains era binjigiriza nnyo ebintu bingi nti let's not be primitive mu bintu ebimu olaba ekintu ekimu nga kizze tokikuba noonya omuntu akinako idea akuyambe kati kyova olaba ono omusajja atudde wano nga ngamba forex trading sibitegeera naye waabinyonyola nyinza obutabiyingira naye waba nga asobola nomanya yes cause nabadde ndaba kasuku this week ng'agamba abaana abasinga babeera mu mabbaala adigiddamu katono bwati nga gyeyo laptop mbu bakola forex trading I didn't even have an idea wa forex trading bola be Kampala era si banaku ate tateekayo sente ze zonna ebintu bingi nnyo ebiriwo naye Katonda kyabakuwereddemu omukisa n'otandika nze kyendaba ku beno era abantu abasinga ndowooza badirinzeeko naye bakimanyi nti oba owulira nga teryakupushinga to join that's the one thing gwowulira nga tokitegedde mwena mukubire kakalaamu ono ku bizinensi eyo buli kimu kyagezaako omukisa gwo nze nadde ndi mu conference awo ya Dafin nakato nayogera ekintu n'agamba Wisdom namubuuza ekintu ky'okujja abano abantu agamba Canada tekyagaba visa naga Wisdom omukisa gwo togeza gwa mulala naye kakati bano bali bitubalabe abaze kakati solo gamba nange nabadde ku mulimu gyoli omukyala eyaze mukwano gwange mulitri yarangamba ono mukwano yakajja muwala ava Rwanda naye okimanyi nti obwongo bwange bwayingiramu ekintu ekigamba nti Canada tekyagaba visa anti kyebatugamba naye nange nalabye abaze mu conference nenkwata ku mukutu kati omukisa gwo Canada tekyagaba visa ziri zaali za kisiru yaddeyo ku nnumu yaayo nti egaba kati nnumu but otherwise bannange tubandiza nnyo njagala bajjukiza nti Unique Shipping Company mwenna abaagala okuleeta ebintu okuva e Uganda mweksi bbiri babituuka gwayagala obijja no paka Uganda buli kiro $14 Unique Shipping Company onkoonako oba nsobola okuwa ennamba yaabwe ekyo nakyo kive mu ddiiro tugende ku kirala gwayagala tokalubiriza abantu bannange zinalinga ngamba abantu bannange ndeetera ku kino kola kino katokalubiriza abantu gwenna ali e Uganda kuba ku nnamba eno ng'oyagala ebintu bijja oba balugo oba kyo webibula bakusasula buli kiro $20 kuba ku nnamba eno 0702 69 12 21 wiiki eno ebintu bye tugenda otambulirako ndowooza egenda kubeera story edge njagala tugiwa obudde ye story ya Ipod mbadde nina waneeno video binabadde nsaving obwenjawulo nga njagala mbuzanye I need your comment about the reaction president we yali wano twamubuuza ku kintu kya Ipod I remember we twamubuuza ku Ipod abali ku the answer channel kansooke mbeweka video kano ate era kakalaamu waddira n'obuuza omukulembeze ebibuuzo abaana ne bambuuziza ebibuuzo ebizibu twategeeza abanafu abajamani abaali bakulira ekibiina kya Ipod tiffe tetugenda kuteesaganya na muntu ali mu kuwamba abantu baffe ali mu kutta abantu baffe era ne tubanyonyola nti Museveni ekyayagala si kuteesaganya naffe ayagala just kufuna ekifaananyi nga tuli naye asobole okukikozesa okugamba abantu bano batula ne boogera n'okulimbalimba mawanga agavujjirira Uganda agagabazungu tiolaba ono president ali mu mateeka era ayogera nawo opposition era Ipod ne tubagamba tetugenda kujja kwogera na Museveni mutwesonyiwe etteeka balitaddewo kugezaako kutu amutwistinga tutogende Museveni tetujja kwogera naye tetujja kwogera na Museveni tewali tteeka liriwo litufuula nti tulina okwogera ne Museveni kuba tumanyi kyatwagaza Museveni tayogerangako na muntu ng'ayagala wabeewo enkyukakyuka oba biveemu enkwatagana ennungi no Museveni njogera ye oyagalayo mmeka nkwayo mmeka ate ffe we are not for sale so kyetwayogera era kyetwogera we are open to dialogue we are not open for sale kyetwogera kyetwayogera nti ffe
tuli open okwogeraganya n'omuntu yenna ku nkyukakyuka naye ate Museveni tukimekize clear benjogera mu lwatu benjogera ne mu kyama tife kitwagala okuteesa naye kiri kimu ovaako otya tukuba jeeke oba tetukuba jeeke yannyonnyola ku Ipod bali abaali baagala okukuba omanya abantu mulina okumanya government right now erina abaana be yateeka ekyambuko bamanyi IT one bazanyisa ebifaananyi kati bakozeeyo ka video ka cartoon nga Bobby atambula ajja mu iPod nasanga bali nga balya nakonkona kati be bakikola abaana bali paid era mmwe abali eyo olabanga ekintu sooka okinoonyereze ologaya ali ku Facebook wamita Sabula ye eva woba togoberedde asobola okutomeza ajjayo bintu bikuba Sabula TV kati abaana bali ku musaala kyekino kyongambe ayinza n'okuba nga tali ku musaala ne just ye kya believing nedda munnange teriyo kati kankubuulire va ku bino abaana abagenda bya junior namyala ayina abaana b'otomanyi n'ensi tebamanyi nenamyalo naye actually si ye yabakuŋŋaanya it's a project lwakubanga ye yatuuka n'agibuutikira kyobula bagashumba bamunyiigira ekola bingi kati buli ayagala okukuba t-shirt awo wonnyini ekyambogo bakuwera dderu kati lwakuba ye namyalo yabuutikira naye eringa secretariat nambaawo oluvannyuma lw'okugenda nkansooke ne musajja waffe Davis Lewis Lubongoya secretary general yasoose ebbaluwa ng'emaze okuvaayo yayogedde bino ebiraga nti akonfaminga ebbaluwa eva waabwe banange sente eziri distributing parliament siza Museveni ng'omuntu sente ezo zamiwa omusolo era mu mawanga over 100 countries amawanga agasukka mu 10 mu nsi amawanga ago gafundinga political parties okuzisobozesa okutambuza emirimu gyazo okusinziira ku numerical strength so bano balinayo balimu ogezaako okubawuddisa n'okubalowoozesa nti invention yaabwe nedda sente zibeera allocated by parliament zigende mu bibiina by'obufuzi bisobose okukola emirimu gyazo newankubadde tubadde tuwakanya ebbanga lyonna lyonna system gye bakozesa okudistributing ezo sente bayogera maliriza nga NRM etwala 75% yezo sente ate nga byonna bye bakola kwegamba bo baagala kibenefitinge bo era ne sente zino NUP zebadde efuna mu kuleeta lino etteeka ekigendererwa kyabwe kibadde nti sente ezo babeere nga bakola ki bebatwala share yazo kubanga singa NUP ebeera tesayininze state instrument webefulumye NUP netegata ku Ipod erimu department mu NCF kiba kireega sente ezo NRM siregenda kutwala 75% yazo oba muntegeera sente zalibadde zigenda eri NUP nazo siba bagala 75% yezo sente so saagala omuntu alowooze sente ezo za Museveni oba ki no sente ezo za ggwanga zamiwa omusolo ngenda kubeera munansonyiwa ngenda kubeera nga nkola according to the reaction ey'abantu abamu ku kintu then ompe your view about it tuli okay ku kino oluvannyuma lw'aka video kano abantu bavudde ne bakola reaction egamba bweti mwasooka ne mugamba timugenda joininga Ipod olw'ensonga ebiruubirirwa bye mwagala bituukibweko ku Ipod tebituukiddwako just Museveni ayagala kifaananyi na Bobi Wine, right? Mu kaseera ke kamu okusinziira bwe yajja wano saawuliramu nnyo elementi yakwagala nnyo ssente wetwamubuuza ku ekyo ekibuuzo era yali musajja mukawuufu nnyo mu kaseera ako abantu bagamba statement ya David Lewis Lubongoya gye yakozesezza nti ssente zaamubwa musolo bwana Mpuuga yakola ki kuba nazo zaalinga zaamu bagamba zaali zaamubwa musolo tugende mpola awo enjagalira ddala tunnyonnyola abantu tulyoke tugende ku kalala kavidiyo ekisooka kansooke njeewe ekyampuuga kubanga kyo kyangu Kakalaamu gyokola bwaba nakuwa akasimu bakakuwa osiibula lwoligamba nga bakusiimye ng'okozeewo emyaka 10 ng'ogenda lwe bakuwa akasimu
ekyampuuga kyandibadde kituufu naye kyalina abnormalities kitya one baatuula bo si parliament nti yatuula negamba bannaye katusiime bakomishona abaffe baatuula ne baga bannange tukole bwe tuti ne beewa akasiimo naye nga bakyali bakomishona nga tannasiibula Mpuuga singa ekisanja kye kyali kiweddeko katugaye bannaye ng'asiibula ne weyandizeewadde kale ng'asiibula mu nnaku nga 2 naye kati baazeewo batandika ne bababuuza kati mwe kibayita akasiimo osiima omuntu ng'asiibula kati njagala muleme kibuzaabuza na kyampuuga so Mpuuga yeekuba yokka tteke yandigumiikiriza ng'ekisanja kye kiggwako ne batulana n'entamonge ne bewa Sente bandigambye abantu kale wadde baazeewa naye mubaleke beesiime 2 lwaki kyalina abnormalities tibakiiza wini kiiza tebaafunako kasiimo nga bakomishona kyatandikira ku Bampuuga ekyokubiri singa parliament baali ku flow nabeerawo MP nga si commissioner n'aleeta proposal nti bannange mbadde mproposinga buli commissioner so si Bampuuga bokka tubasiimenga nga basiibula ne Sente bwe ziti Mpuuga bo beesiima nga kitandikidde ku bo kikoma ku bo mu mate ekyo tekiriyo kati ekyampuuga ne kiba nti baafunawo kaddiiro ka biliyoni nga 3 ne bagamba tuzigabanye tutya katuleete wane ekintu kyaffe tukitwale mu parliament wansi gye batalaba BMP tebalina butte tukiyise kubanga mu parliament ya Uganda yokka bagamba the eyes have it bagamba nemwogana teyeebwa lumu bakolewa bati baleeta etteeka teyeebwa naga bannanga bakiwakanya mugambe tukiwakanya amaloboozi ne gajja tukiwakanya nagamba ate abakikkiriza baaliyo nga 3 teyeebwa nagamba tuuka tetteeka liise kubanga bakikkiriza be bangi parliament nedde banna kwa naabe NRM baali bakiganye teyeebwa nakiisa kubanga gavumenti kyeyali eyagala kati ebintu bwebityo Bampuuga bo bakitegeera kabali kateeka eno beewe waliwo biliyoni awo nga 5 nga balina obugabana ne babugabanya kati Mpuuga kyo kyamukuba kati muzigye mu kkubo ensi kasuubira ekitegedde 1 okusiima Mpuuga omanyi ababbi baba bagezi Sente zammwe wa musolo kyebadde basinza osiima anti nzijja zonna zaabwe naye Mpuuga babba bubi tebaali smart bandi yisize ekyo nti wetuliba tumaliriza tujja kwewa miliyoni 5 abuli mutandika ate Mpuuga baali basiru bandigambye buli commissioner bw'alibanga amaliriza ne sitakoma ku bo nibate eryo ne bibateeka nti buli commissioner anaasiimibwanga bw'ati katwala sekandi yaliko vice president yaliko speaker yaliko MP bonna obusiima abufuna lwa nsonga teeka tosobola nawe bifuuke kati ekyo nkimaze tujja ku kya Sente z'omuwa omusolo Sente zonna kakalaamu nze nsasula omusolo boy nze natuuka bwenne nga nze nsasula omusolo kakalaamu nze gwolaba nina tini namba nze nagenda ne Bebe Kurumyora commissioner n'atula ne commission yonna endala twawunzika tuzze ne ku misolo egyaffe gye tusasula nze nsasula Sente zetuwa gavumenti tuziwa ziringa biweebwayo gavumenti yaddembo zikozesa byeyagala ng'eyita mu BMP betwasindika now Sente singa bazikozesa bubi ziba za buwa musolo of course ne bazikozesa obulungi etteeka baleeta etteeka ensi kyetemanyi erya Ipod nga Sente bagamba mu mwaka gw'ebyokulonda election year bagenda gabana wa biliyoni 10 bameka kati naye nga bazigaba according to the ratio BMP boyina katugamba oyina BMP 3 over 5 mu meka times 100 no not that mbanchi koze obi 3 over wait a minute ndoza 100 times katugaya NRM ina BMP 3 ku 5 over 100 times billion 10 orabe percentage NRM zetwala ku ezo Sente
webetolako 70% obuuze what is 70% of billion 10 kati eryo ne libateeka nti balikyusaamu ne bagamba nti buli kibiina kijjanga kugabana ssente bweziti buli mwaka wabula omwaka gw'ebyokulonda nga guno buli kibiina bajja kukolanga bwe bati nti biliyoni ziri 10 ne biliyoni 3 ku 10 buli kibiina zisooka zigabana biliyoni 3 kyenkanyi basalira oba alina omubaka omu naye naale mu bisatu nuupu musooke mugabanye ezo kyenkanyi lwaki it is an election year ekyo kyali kirina bbeera ku mwaka gwa kulonda gwokka nti ziri gabana kyenkanyi tebiriiko biyeeri nti twala percentage esinga ziri emyaka egitali mu kulonda buli omu agabana okusinziira ku bwemupi bw'olina wabula omwaka gw'ebyokulonda mugjeeko ku percentage ku ssente ze muba mugambye okugabana katugabe mugambye biliyoni 10 ze mugabana olwo basalirwa yali alese ekiteeso nti mu mwaka gw'ebyokulonda buli kibiina ekirina ba MP mu parliament bwe muba mugambye biliyoni 10 muzigabane kyenkanyi era nale munega nedda ne baleeta ekiteeso nti tuteekewo ka portion nti tugenda gabana biliyoni 10 etteeka lizitwa biliyoni 10 wabula tuggyeko biliyoni 3 oba 2 zo nga za kyenkanyi kase ekibiina kiba na MP ne waaba omu mu parliament nti kiyambe 1 ebiina bino mu mwaka gw'ebyokulonda okwerwanako wadde binafu 2 abazungu oba demokrasiya gyali bamanyi nti abantu kakalamu osobola okubanga gwagenda okukolera abantu naye nga tolina maanyi ga byansimbi ne baleeta etteeka nti okubunya demokrasiya ne kakalamu alina MP omu womuwayo miliyoni 5 nenale mu 5 ne 5 ezisookerwako kayeerwaneko ziri ezezeeko biliyoni endala zemusigazza 7 muzigabane according to the numerical strength ya parliament nti NRM inabe MPs 3 tojimma mukisa si yagano kola ennyo nga kasopu nengere bikola mu election ya nti waliwo ssente zemugabana ekyenkanyi wegubanga si mwaka gwa byakulonda ebyekyankanyi tebikola weziba kagaba bagabana biliyoni 10 bagamba NRM ina ba members meka 3 okay over 100 times biliyoni 10 ngenda kusalamu ekirimi katono wetwali wano yayogera ku ekibiina kino kifandingibwa ba Netherland anti change jako abajamani kyali ba Netherland Ipod bakireta okay kijja kitya ate sente z'omusolo bali bafandinga aba Netherland batuuka okuyamba ku nsi za Africa ne bagamba ne bagenda Ghana Geralding yali musajja nga mama yali muzungu yafuga abannagana nga abakanyugana mu river Museveni naye tomulaba oli yali mukambwe nga bakukwata ngo opposition ne bakutwala mu helicopter ne bakukanyuga mu kiira weeyo kati vayo kati Geralding yali mukambwe bwatu kati abantu ne batuuka nga waliwo fiya mu Ghana bitya abazungu ne bajja ne bagamba Geralding ojja kutuuka okaddiwe era ojja kufa ne help this country ekule kati ne baleeta kyebayita Ipod interparty organization biki aba Netherland ne bamugamba nti leeta ebisanja bibiri n'abizzaawo ne bamugamba nti teekawo platform ng'abebibiina ebirala musobola otuulako ewamu bwe mutuula president woba otudde rolling n'olaba ono akulembera kino ekibe noono ne mubaako bye mwogera nga mmwe waliwo byojja okyusa ogeza osibye abantu mu makomera naye muba mwogera basobola okugamba naye bano bannabyabufuzi bate munnange rolling nakkiriza munnange ne batandika okutuula nga bateesa nga teratuula nga Museveni nti atudde ku ntebe mwe ne mutuula eri ng'abaana b'amasomero bo bali ne basalawo nti buli mwaka tutuula emirundi emeka ne kikola omusajja n'akomyawo okulonda n'asooka mulonda ekisanja ekyasooka n'amulonda ekyokubiri n'ataddamu kwesimbawo n'aleeta vice president we ne bamukuba akalulu bali ne bagamba rolling waffe wamaffe tetuva mu buyinza n'agamba amagye mudde batukubye akalulu rolling n'awaayo obuyinza nga Ghana baali tebasuubira nga olaba Museveni banamuwangula akalulu n'akawaayo n'awaayo n'addayo ne bagamba tetukirabanga era Geralding tebamusiba
yafa bibye n'Obama najja n'amuziika beewuunya omusajja yawaayo obuyinza ng'omukambwe ne beewuunya juzi Obama nga president wano 2007 yajja ng'omusajja oyo afudde n'abakulembeze abantu ne baziika oyo omusajja lwa kintu kimu yali kijambiya ngatta abantu n'akyuka okuva mu kutta abantu akolayo ekyamakulu n'atuulanga n'ebibiina nga buli mwaka oba batuula emirundi ena n'amugamba ssebo tubadde tuteesa waleeta omusolo ku sukaali naye bw'okola bwoti zino sente ziteeke wano nga okay kati ne kikola Netherland wekikola mu Ghana ne bagezaako kitambuza mu nsi endala eza Africa okuleetawo demokrasiya kakati nga baleeta example ya Ghana ne bakireeta Uganda Netherland neeranga yekifandinga kati Museveni n'atuuka n'agamba bino ebyabazungu okutufandinga batuwa amateeka Museveni n'aleeta n'agamba saagala kuddamu kulaba bazungu nga batufandinga kakivudde ku nnono Museveni n'agamba katuleete etteeka ng'ekyo ekibiina sente zetuwa ebibiina ziva mu sente za gavumenti Museveni nga kyafa tayagala ba Netherland kubagamba mukole bwe muti kibayambe nga kyayamba Ghana kampiseko ogame kijja kityawo soko kaddemu Museveni bali aba Netherland bali nga bateeka mu sente nga bamanya nti tuleese bilioni 10 buli kibiina kigabana okusinziira ku babaka be kirina mu parliament ne basasulanga n'abakiddukanya Ipod secretariat Museveni agenda okulaba abazungu bano ebaleeta Museveni waliwo ebikolebwa by'atayagala okugeza Museveni ng'ayagala kuleeta etteeka one ngali yaleeta lino nti omuntu atajjenga mu nkuŋŋaana nga mukulembeze wa kibiina taafunenga ku ssente ezo bali abazungu bagamba akulembera ekibiina si ye mukulu General Secretary ye mukulu kubanga yaddukanya emirimu y'amanya era ebiseera FDC byebaddemu Besigye teyagendayooko General Secretary kuba General Secretary amanya emirimu egitambula kati oleeta Besigye otuula wali ebimu abatabimanyi kati Museveni ye nga lwaki ayagala abakulembeze ayagala Besigye watuula wali alaga ekifaananyi atuule bw'ati omanya atuula bw'ati n'ebigere n'akola bw'ati kwegaba kuba ekifaananyi nga mwe muli bakadoogo Besigye yagaana ekifaananyi yagaanayo kati Museveni ayagala oleeta etteeka bali abazungu bamugamba leka bibenga we biri waba Besigye tajja kasajja no secretary of FDC akola ki kati era ya Besigye neggwako nekijja ekya Bobi Wine wamulabise ennyo Museveni n'abe byaddala gwe kankubuulire eyo Uganda Museveni agifugisa propaganda wa international community bagamba ne zino sente diru zawa penalty simanye mwanyi biti amusasula kukola PR mbazungu sigenda ku TV kwogera agenda mu bitongole kitongole agenda mu bitongole bya America eyo n'agenda yogereza abana government nungi naguze enguzi n'agenda mu baseneta ba America bana Museveni temuteyako nvumbo kati gola penalty bamwade bilioni 10 okuzimba dwali ne batalizimba indirectly bamusasula kukola PR na chobola Museveni afuze nga tebamutaddeko nvumbo nga ye baziteeka kuba sekinoomu kati waliwo akola omulimu ogwo gwe gwotoliraba kiri kito is a company basindika amaje Somalia ensi za Africa zonna ezisinga ng'ogyeko South Africa zirina ebitongole ebikola ebyo okuwenguzi zigenda mu parliament ya Bungereza bannange omusajja Kibaki mulungi Museveni mulungi kyobola Museveni atwala amaje Somalia n'omubuuzo ogatwalidde baba bakyabuuza bano bayita mu basente bannange anti kakati gali Congo naye namwe musobola okukolayo ddiini mubayo golodi Museveni agenda babbirayo ne batamuteekako sanctions nabeera emyaka aga kakati naawe Museveni abazungu batufuukira kati Museveni okutegeka okulonda akimanyi nti akabba akalu akutegeka kulaga abazungu nti nkutegeka kati Museveni ayagala nnyo okulaga abazungu nti nze ntuula n'aba-opposition leader bange kati baatuula nabo babasalirwa teri abamanyi ne kusene nti basala muwako era basalira nayo nyenda mukuwa wano kati kamukuwe kamale kano omuleetedde kubanga yavumye Bobi Wine ayina bye yayogedde ku Bobi Wine nedda kawulire kano tugende bulungi tufulanga omukulembeze avo ati omukulembeze avo wano n'agenda ebugiri mu kifo ky'okufokasinga ku kampeyini n'afokasinga ku baagala numbers mu parliament
kuba numbers wezeyongera obungi n'ensimbi wezikola ki kati wakiri basalibwabwe ati kakati yeyo program kati yeyo focus twagala more MPs to get more money nsala mudamu so naye ffe we twatandikira Ipod ekyensimbi tekyalimu it was not a fact at all kino ekyensimbi kyakajja about 10 years back nekyo tamanya or even less so nolwekyo ekyo nakyo njagadde abantu bakoleki bakitegeere nolwekyo bwe tuba twogera ku Ipod sitwogera ku kintu ajja kukibuuza sitwogera ku kintu mwami Museveni kyeyaleeta wano if Mr. Museveni singa mwami Museveni yali ayina his way yali agoba wano Ipod if he had his way okitegeere so twagikuumira wano so nze sisobola nakyalinje teyali mpya ate sisobola kugaana ku meetinga mu Ipod ate sisobola kugaana ku meetinga mu Ipod ate sisobola kugaana ku meetinga mu Ipod Kakalamu kankubulire ye mukulu basalirwa kankubulire ekintu kimu obansokanzira ku kino ekisooka Kakalamu Bobi Wine yajja mu kulonda okwasoka ka 2021 nga talina sente za Ipod by then ali mu people power nakuba ekintu nakigalika wali ajja ono okumuleeta labayo ono yajjira ono omusajja omulaba Kakalamu nkubuulire bw'osanganga abantu nga tebakyayamba abantu naye tobanyiigiranga nze nalabako Pastor Serwadda nga bujingo yavuma Serwadda Pastor Dr. Serwadda yamuvuma nti obwongo bwe bwalina ekiwalaata obuwunga bwamuyiika mu bwongo n'oli Bishop Kiganda yamuvuma bujingo n'enkaaba sigamba nti nsabira ku Victory naye najjukira ebiseera bye nalaba Dr. Serwadda ng'ayamba bujingo neŋŋamba ntegedde abantu lwaki tebakyayamba abantu sibanyiigiranga basalira oyo mulaba Bobi Wine yagana n'anoonyeza basalira akalunga yakagwa emirundi ng'egyo nga tebamuwa bululu abaana bafa bana ne bafa ono fuuka MP omusajja oyo afuuka MP nga waiswa mufumbiro ne ttiimu ye nga babasibye nga bali mukomera jjinja ku lwono naye omusajja nga omulaba bwe kyayingira parliament Anita Amonge n'amukwata n'amugamba va ku basiru yatukole sente Kakalamu tuyambye Kakalamu nze nayambako omwana nga simanya kazini wange nayimirira bwati nangamba ebigambo n'ensirika bwenti nenjula pressure nezirinnya nga nammako omwana wange trip ndabire bakazini bange abo oli nangamba ekyo kyekya nga nangamba si mukulu trip mwana wange bali bagenda Bulaaya neŋŋamba ono we Bulaaya alirinda ne mbakuŋŋaanya bwentu bonna school fees yangamba ekigambo nga ne taata wali n'oli ali wali nze pressure n'enfuna pressure nga nze sisuubira nti omuntu asobola okuŋŋamba ekyo ekigambo kubanga Kakalamu fe abantu abatuyamba nze nabadde wa Daphne nga erinnyo linnuma I had to drive to go neŋŋamba Daphne anaakiraba atya nga Wisdom tazze wano ate nga motu ye asobola kuba takirinako naye nga asobola kuba talina kyeyanyamba mu ssente ziizo Kakalamu nze I treasure n'omuntu ankubira essimu bwati nanga Wisdom akajja e Bulaaya naye oli otya abamu batukubira kutusekerera busekerezi basaalira oyo ayogera ali mu red kyovola neewunya Kakalamu Abaganda ali mu CBS gye baagana Bobi Wine bamugaana okudda ne baleeta basaalirwa oba musogo oba muki mwajeregera omwana waabwe Bobi Wine naye nga abantu bana baafa ne basiba bawayiswa and actually wayiswa naye baanimukubya amasasi era singa bamusanga bwomu ne babasiba omwezi nga mulamba ng'onamaze n'obuwangula n'okukola ki kati ono basaalirwa alinga oli omusajja omukyoli oba mukyoli oba mulango Kasiyano Waduri Kasiyano Waduri namulaba ku TV ng'ajerega Bobi Wine ng'essasi eryakuba Kavuma lyali lirina kubwa Bobi Wine kati ekibuuzo kiri Kakalamu bw'osanga Bobi Wine nga muzibu bambi tonyiiga abantu abamumenya emitima bangi Kakalamu basaalirwa abadde lawyer naye nga munaku
munaku talina na misango misango basali akuwa misango mekaji yali awozeza mu kooti basali asiye mwema munaku abadde munaku ne ku kyalo ennyumba gyalina yattaka Anita Amonga amuwadde ssente bakubye eddiiru zaabwe z'essente alaba Bobi Wine talina kyali era asobola n'okugamba nti Bobi Wine yakima ssente naye nga Kakalamu nze naawe okimanyi famire ya Bobi Wine 95% bagagga Katonda yabawa bye bakoze nga tebalina mu gavumenti nga tebabbye babasalira ababadde abanaku era ebimu ku bimpuliriza Bobi Wine is such an inspiration. Kunyonyote otunya sister wa Bobi Wine Irene abo basiru babasali tebabamanyi singa Irene mwanyina wa Bobi Wine ayimirira wali ne balaba ne business zakwa ne kyali omanyi babasali kye bagamba ha Bobi Wine bananga byo bana Uganda anti ne center zodde mwanyina nenga Kakalamu tubaddewo nga buli omu ayagala nzoyo mukazi yasobola okujja ku inspiration bamudeta kutwasuze mutya oba kusanyuka n'ayogera house waliwo ne family nga already eyita muse omanyi nti Irene asobola tuyamba abaana e Kampala bawala obutakunama si mukulu nti ali myaka nkaaga kati bana abasiru babasalirwa tebamanyi Bobi Wine na family yaabwe nkigamba nnyo abantu nti banga ogenda Masaka yite empigi tuuka empambire wali engoma kirya bwoti mu kikko oba wakakivaamu ku mukono gwo gwa left ng'otunudde Masaka nga wakavamu ekyo swamp area olusozi olwonna lwaba Bobi Wine jjajja waabwe walakira we yalina ekyuma ky'emmwanyi mawokota mwonna ne Greater Mpigi nga yalina ekyuma ky'emmwanyi ogwo kitegeeza ne Museveni agenda okujjanga already n'ettaka olusozi omanyi kye bayita olusozi nga lwammwe we tuli ne gye bayita Greater Kampala right now bagenda kukolayo ekisaawe ky'ennyonyi ekya UN gye bagenda okikola ne Bobi Wine balina olusozi lulamba kati bano abanaku babasaati banalaba ebyo kyebula nagamba Kashumba nti Kashumba olimba mwali banaku limba bana basiru bano basajja mivula batabamanyi Kashumba ayimirira bwati nagamba mutata we yine emmotoka 8 simanye teta bichibu they are here to lie to people tata we na muzika naye anti yatugamba mbu mujenga nga yine emmotoka 8 yine musimanya tata simanya omanyi vira mali eyo nti yakyaza nnyo Abanyarwanda abaali enfunzi balifugi nga nettaka baalinga kulya chachi anti naye anti kati right now kubanga be balina media atuula n'akugeta nedda namuzikirako olwokuba nti jjejje anti kyenkunyonyodde naye atuula n'akulimba fama mulabyeko ng'atandika bwati era agamba Kashumba mbu yajja e Kampala simanyi lunaku lumu ng'avuga benzi abirimba basiru n'omuntu Kashumba nkugereza kati ku bantu bemmanyi nti ne waasula ebbunga n'ennyumba gy'asulamu nanyiwaayo tumumanyi nti ne Museveni yamuwa ssente okusasula eyo ennyumba bakulimba ti ne Kashumba alina odasita evuma Bobi Wine nti Bobi Wine anoonya ssente kati ensi yayonoone kati Kakalamu oti ne famire y'aba Bobi Wine ti ne maama w'aba Bobi Wine okumanya Kakalamu otyanga famire nga ssente ziyita mu famire eyo abakazi b'omulembe ogwo baali bagendanga mu Afirigo na kugenda mu binyumo nga maama wa Bobi Wine asoma busawo n'agula ebbendobendo lyawe ekamooca abazungu nga basula waggulu ezo zonna fulaati zaalinga z'abazungu ekyemmanga ewatandika abaddugavu maama w'aba Bobi Wine n'agula eryo ebbendobendo that strip eritaka eryo okuva eno nga ku edi chicken kirirawo wonna n'agulawo paka eryemmanga naye we yagulirawo nga teri abakazi abasinga bali mu kufumbirwa na kugenda mu Afirigo mama wa Bobi Wine ng'ali mu ggula mataka kati otunira babasalirwa abanaku n'envunza yakula envunza basalirwa zimuli ku maaso emimwa gyonna gyalwala ebimmonde naye asiriwala agamba nti Bobi Wine anoonya ssente kati abo abasajja tubadde mutya wuli akana akantu Ipod atindako katono kamalize kana aka Ipod Kakalamu kino kikulu njagala otegeere Bobi Wine mugezi Bobi Wine yamanya tugenda mu Ipod kubanga why etteeka amendment Museveni yaleeta waliwo ekintu kye mutamanyi yagamba omuntu yenna ekibiina ekitali mu Ipod kati ku amendment gye baleeta mulimu akawaayiro naye nga tekali direct ng'ekyo ekibiina ekitali mu Ipod tebasobola kirondamu leader of opposition n'ekiba kye kisingamu ekibiina ekitali mu Ipod bwe balonda leader of opposition tebasobola kijjamu leader of opposition kati ako bakabikka gwe tomanyi nga balinze
tisinga nupu newefuna abaka nga eri nga erina okuvaamu lead of opposition tebasobola jijja mu lead of opposition. Why? Teri mu Ipod. That is the amended law. Bakizuula nti awo bwana Mpuga bamukomyawo obewa anti kakati kiri nti basobola okukungaana ne bagamba nti bano tebagize kati tulonde Nandala Mafaabi ayinayo oba Mpuga. Kubanga nze kati kankule kakalamu tuli wano Museveni engeri gy'abadde ne Bampuga baseggona baani ajja babbira akalulu kkirizagana ayagala badde. Kubanga Bampuga bamuyambako ku Buganda bakozesa kati ayagala kukabba kkirizagana. Era ekigenda okuyamba Walukaga nti paati ya Busiro eri Kampala ate babuufumu naye Wampuga bo yabeddi bwanika amagye gajja kuyiika. Museveni abaagala nnyo kubanga bakwata namuwulira aweera ssebo Mpuga agamba kati kibe kyayino kyenkunyonyo bw'okimanyi nti Katikkiro wa Buganda bamuleeta buleesi Kabaka wa Buganda for the first time atambula n'alambula ewantu nga ne Katikkiro tamanyi nga taliiko yabadde alambula mailo oba eka nga zisukka mu 3 ku gundi nga ne Katikkiro tamanyi taliiwo kumwaniriza. Waliwo omukyala wamita Matereke Wulira kano kakamale bulungi kakala muntu naye kino kikulu. Wulira kakala mbambisako tune ku kino etteeka erya jensi tekimanyi. Bobi Wine waagaana okuyingira mu Ipod. Museveni nabba akalunga we yeetegese okukabba. Kasaba yingirayo bati mu gavumenti nga tali mu Ipod. Lead of opposition basobola okulonda Mpuga. Kati wulira kano kendeeta Bobi Wine omanyi bwe yabala n'ategeera nti kati etteeka lizize tukoze tutya. Museveni ye chairman wa Ipod agenda namulaba bwa Mao anti labayo luli bakuya Mao n'amanya ne bamanya nti waliyo olukungaana lumu nga Museveni ye chairman lwalina okuyita nga Museveni ye chairman akwasa obuyinza Museveni abayitira Nakasero bakololo bw'abayita Museveni ayina okukuba ekifaananyi ng'alinga class monitor ekigera kiteeka ekiringa ekyalwala envunza n'akola bw'ati ne mutuula eri kati Bobi n'akola bw'ati ne bakola akantu tetujja kuyingira mu Ipod nga Museveni akyali chairman naye katusirike. Museveni n'abayita walaba engeri gye yatuuka nga bamawo balinga bwana buto mbwa ono ye gundi ono najja nga babuuza ne batuula bati ne bakwata peni n'olupapula nga Museveni atudde ali bw'ati ne bakuba ekifaananyi kati ekyo n'akwasa Mao. Kitegeeza Mao ye chairman tasobola kuyita lukungaana mu State House tasobola kuyita kololo kandi waba aliyise kololo Mao tasobola kutuula bw'ati nga Museveni kati ekiriwo kimanyi kati Bobi n'amanya nti ku lw'etteeka tulina oyingira mu Ipod lwa bintu ebyo singa Museveni abba akalu tuba ku opposition ffe tulonda lead of opposition ebintu ebyo biraba kati ne bakola ekintu Bobi nga waali mugezi n'alinda Museveni n'ava ku bukulembeze bwa Ipod n'asaba okuyingira kakitegeeza Mao ne waayita olukungaana Bobi najja Museveni Mao wajja najja nga bakwata mu ngalo tekitegeeza nti Bobi ajja kukwata Museveni mu ngalo. N'ekyokubiri entuula basobola okugamba ku Mao sebo olugenda tutuuza otya neka nkusalemu ekirime katono n'okategedde era kyobola n'ekifaananyi kye bajja okukuba ku olwo nti Bobi asobola okuyimirira emabega katika mbadde ntera nnyo goberera presidential debates ezenjawulo naye kwe kubamu akafaananyi nga Museveni we yajja ekkololo nga Bobi Wine asimbira ayini Mao nga bolinga bwana basome najja nga akwata bwati egwani anitanga ono ye Bobi yono namba ye Bobi olyotya mukazi wagamba owa Museveni yani mazete kikanga 10 awo nga wambuze ebibuzo olyotya naye kati ennaku zino olabika otya Museveni nga ayagala bibi ye bagigabe ne ku CNN nga wabuuza Bobi kati ekyo Bobi Wine yakimumma Bobi kubanga mugezi kati n'abala Mao agenda kubaako bamwala kumobo ekyo nga wayiye ekiddako jukira ekiva mu Mao nga kigenda oba basaalirwa nga kigenda w'omulala nga kijja newa Bobi nti Museveni aba yakagira ng'era ekisanya tekiggwako. Kambuuze guno omwaka isegedde tugenda labayo presidential debate Museveni tasobola gikkiriza olaba ku Besigye Museveni tasobola gikkiriza muganda wange gwe kati kankubuulire gwe woba olaba Bobi engeri gy'akuze Bayibuli egamba okula you grow in stature Bobi Wine buli lukya akuze mu kumanya ne mu kutegeera
tosobola musimba ku musajja Museveni yerabidde n'omwaka gwalimu sinze nabyogera simujerega yagamba mwebale kunnonda mu mwaka gwa 26 paka 1931 nakiddako mirundi egi it wasn't a mistake yo obwongo kati nabwo kimanyi nti Museveni alaika yalwalamu dementia anadda kati njala kubireyo kano ka video kano nengo bitegede lwaki iPod twaze kana ke kasembayo no omukyalo ono kano ke kasembayo ka video omukyalo ono yakyaziddwa erinnya Well, first of all, I think it's important for the viewers to distinguish the old iPod from the new iPod. Thank you. The old iPod was an NGO whose membership and participation was voluntary. Second. The amendment that happened a few months ago makes iPod a statutory body. A compulsory It shouldn't even be necessary for parties to apply to join. A statutory body binds everybody who qualifies to belong to such a body. So membership should be automatic. I don't know why the law even has a requirement for application, a requirement for an MOU, for a statutory body which belongs to citizens by virtue of the creature of the law and funding with the taxpayers' money. Its membership of political parties with representation in parliament should be automatic. And it's good for all parties to belong to this statutory body, the way they belong to the National Consultative Forum, which was also established by the Political Parties and Organizations Act. So the NUP decision is welcome. All parties with a representation in parliament should belong to Ipod, which is a statutory body. How might NUP's inclusion in Ipod impact the dynamics of political dialogue and cooperation in Uganda? You know, once a platform is statutory, then the stakeholders can decide how it functions. A statutory body should also be required to report to Parliament about its activities because its work is funded by a taxpayer. So NUP had reservations on the old iPod. They also have uncomfort with meetings that take place in State House, which seem to insinuate that they are in bed or in cooperation with the ruling party. So I think a statutory body should operate in a manner that is comfortable for all members, and meetings that happen at State House for political party leaders should cease. This new iPod should be able to have space in hotels and neutral spaces for the meetings of political party leaders so that nobody seems to be uncomfortable or seems to insinuate that they are compromised. Kati nchiddemu kanvunwe bulungi abantu basitege omukyalo ono mwestana mulungi bamuyita Maketi mukyala I think mukiga agamba iPod yaliwo yali NGO nga byannachewa ng'osobola osalawo bigendamu oba bireka kati right now baleeta etteeka bw'oba oyagala Bobi Wine ne NUP okubeerawo etteeka liri nti oba kibiina kyabufuzi olina okuba kitundu kwa iPod kati bonna abavumirira Bobi Wine mulina otuula wansi mukkirize abalala bategeerere oteeka bw'otoba waliwo implications ekyo kisooka ekyo kimu ekyokubiri omukyala n'agamba iPod eyasooka engeri gye kyali byannachewa kyovula Bobi Wine ne NUP tebaagendayo ekisooka Museveni meeting zibeera mu State House ekyo tekisoboka kubanga woziteeka mu State House kitegeeza kubanga people perceive what they see tosobola kudya Bobi Wine omutwale mu State House mutuule wali omulindise essaawa nga 2 Museveni akyebase babagambye 2 musange 10 abamaze bakuba psychologically ebyo bamawo beba bisobola balina ebirwadde nga 10 bakyeguya Museveni kati ono musajja yagala okyusa eggwanga oba omukubye mentally nti balina okukola meeting either mu hotel secretary ne bajja nga balina ebateesezzaako ne happening nga bitegeerekeka
ekyokusatu ezino sente si za Museveni teeka Nuupu ne wetazijjeeyo bayirayo kati kankubuli katugeze singa Nuupu egaana okugyayo sente ezo ng'eza Nuupu zibadde biliyoni emu etteeka lijja kugamba bali nga bamaze okugabana ezaabwe baddemu era bagabane rawundi endala eza Nuupu bazitwale gwekimanyi Nuupu weyawandiise ebbaluwa yabadde shooka eri Museveni ne baani omusajja akulembera Ipod yayogedde kyebusiru yagambye wadde Nuupu ewandiise naye tekiri automatic nti tugenda gigatta mu Ipod ekisooka mbuba council of president mbuba Museveni Mau akena balina otuula atogikkiriza stupid etteeka ligamba litya ekibiina kyonna kinaawandiikanga bwe kiwandiika just a formality kyobala mukazi agambye lino teeka ekibiina tekirina nakuwandiika kirina kuba automatic buli kibiina ekinaba memba mu parliament nga kijja automatic si byawandiika kati omanyi lwaki Museveni tebakirowoozezaako nti Bobi asobola okuwandiika mu kaseera kano kati Bobi Wine mugezi amanyi nti nyina emyezi emeka ebiri campaign ekisooka neetaaga sente ekyokubiri okuddira ba agent bonna abagenda okukuuma akalulu weetaaga ba agent atusuka 3 n'oba buli omu omuwe 5 olunaku ze sente mmeka sente nyingi kati sente ezo baatubalira Nuupu nga yeetaaga biliyoni 9 akasondako emu n'ekitundu kati tosobola kulekera Museveni agabane sente z'Abannayuganda ezo sente si za Museveni kyovala ne Franka Gashumba lumu yali ku radio ne muweereza message ne mugamba kojja tusobola okuba tetutegeragana mu bintu bimu naye weeswaza togamba nti Museveni yasasula Nuupu you are shaming yourself kale wadde tukale togenda ku university neneyo reasoning capacity libateeka kale kankubuli Kakalaamu wano ndudde ng'omwana alina ekintu kyandaga era ngambye nawe nje bikulaga nga wano bw'oba obadde okola omulimu ne guggwawo baleese ekintu egenda kubanga pool nga naye olina okujjuza simanyi bikoze bita employment byonna omwana alindaze naye nga baleese ekintu bagenda buli mu Canada olina okijjuza nga kyawamu yonna information yo ng'eri wamu era nga eguggwawo ogenda wali wennyini simanyi ku gundi yo n'ogiraba oti n'owandiika teeka gavumenti okufandinga ebyo bibadde mu Europe nnyo mu Europe olaba nga Richi yeetaaga kyobola Richi takola nnyo ng'akeera awandiika bwati ng'agamba mu Europe naddala ezisukanabian country omuntu asobola okukola nnyo emyaka ng'egyo oba egyo n'amala neyegoba n'agamba bannaye sikyakola omulimu sikyakola gavumenti e France 70% ezikuwa ezo sente kati ebyo kati naye ate kati waliwo balina ekibaleese ne bakirongoosaamu bulungi ebyo bebaleese ebyo kati oli omwana mugezi yabingambye bitandikidde mu baana b'essomero simanyi bikoze bitya ebyo bwe bityo kati ekintu ekijja nga tteeka it's not a favor bagashumba babasalira n'abantu balowooza Museveni afevalinga Bobi Wine no Bobi Wine watazikima ezo sente Museveni agenda zirya ne mutabani we kati ekibuuzo kiri nti etteeka ligamba wisdom ku musolo nze nsasula omusolo buli mwaka over 10 million sente ezo mu kifo kyeziwa Bobi Wine ng'etteeka lingamba no ziwa ozirekera Museveni azire yekka lwaki Bobi Wine n'abala tebazitwalako so ekyo mu bufunze kiri nti naye Kakalaamu kyolina okumanya kikino omutwe Bobi Wine yakubye Museveni ekimmondi n'ayingira mu Ipod ngenda kugamba Museveni never thought nti Bobi Wine agenda kukuba enkyukira awandike nti nyingidde. Thank you very much. Do you know why? Yeah. Kati ate ngenda kugamba basobola n'omugaana kati ne bamukkiriza ng'okulonda kuwedde kubanga bagenda zijjawe zigenda okumaka anti Museveni asobola okugamba ba Ipod temumukkiriza era Ipod yasobola okuwandika Bobi Wine nemugamba council of president bali mu kalulu bali busy baaganye tuula akulembera Ipod si tteeka nti bali batuula naye omanyi bakola etteeka mwe mukolayo kye bayita regulations basobola oyisa etteeka ne bawa minisita akole regulations engeri etteeka gye ligenda okukolebwa kati Ipod secretary waayo yagambye mbu president bamina otuula simanyi council of presidents bakkirize Nuupu Museveni asobola bagamba mubagambe tuli busy paka mwezi gwokusatu kitegeeza Museveni yakitegedde nti bano banyima ekifaananyi ekyokubiri Bobi Wine tosobola muwa biliyoni 3 kati aba agenda kukuba penalty
muganda wange Kabanda olabye video nga bamugobye Busoga ku pulpit. Museveni yagenze eruwero mama nyabo. N'omusajja yabadde ava Buvik na Kasongola. Kakalaamu ngenda kugamba ffe twakula Museveni afuna obulwe na Kasongola nga n'emiti gironda. Right now oyina omusajja amuyita Ivan Cheino wa NTV. Amusimbyemu oluseke bwati. Mwalabye ekyabadde na Kasongola. Mu bantu ababayi Kakalaamu manyi tribe ezire na Kasongola. Baluli. Baba Chaisa Abaganda. Balalo. Mixed ziri eyo. Naye kati kankubuuze if Bob Wine can get such an audience na Kasongola. Balaks eri eyo. Kyenkunyonyodde ne Balaks na Kasongola bayire oli n'oyogera. Kati tebereza. Irinda katandike amambo. Katola Museveni bakubine benyamutolo omanyi abantu bajja abantu okuva mu Snail. Lwaki bakyalonda Moses Ali. Baba abalimba balinga bebaloga. Engeri olutayo girwabeerayo olungi. Baba tuuka butuzi nabagamba mugende mwambale t-shirt mulumbe. Ojja gana bakuba emboko. Kati ogenda kula Bob Wine nga alumbyeyo nga tebakubye bantu olabe. Jukira Bob Wine ayingira buyingizi mu kibuga. Buli omu naggala edduuka najja kulwale. Njagala sembeyo omwami ono. Omwami gwe bayita Dogo Nation omumanyi. Ono ye taata we. Ono kalimu ukamanyi oyinza kamujjamu otya oba ye Dogo Nation njagala kwebaza Dogo Nation njagala mwebaza kintu kimu bwe bajjeeyo taata we nabadde manyi agenda mukuba emboko agalete embwa amukuba emboko ne Dogo Nation njagala kwebaza nti walaze maturity Kakalaamu nze bagende ewafu ne banoonya taata wange ngamanya akyaliyo kati Kakalaamu ndaba taata wange yafa ne nnyina taata wange ate oli mukoowu ye oli mukoowu bamukimako ekasangati kati oli ye tayagala ate kumanya era amalako emyezi ng'ebiri nga tasulawo ng'alina gy'asula eyo ono omusajja baamukoze akantu ate Kakalaamu nga kyangu nnyo bakutte taata ne bamuwa boda ne bamuga t-shirt ya yero namuga jangu n'akatebe wali akajjere n'akatebe wali namuga atuula ne bamukola ekintu amukwata video tamukwatira wadde mu filter bagadde Dogo Nation anti otukwata otubuma obubwa taata wa Dogo Nation bajjeyo filter ekyasinza okulabisa omuntu ng'omudinka taata Dogo Nation alabika ng'omudinka kati ne bamwambaza t-shirt ya yero olabako mannyo na yero ng'ayogera banneeka Kakalaamu kankubuulire olaba Museveni mulokola tutulala ne tuga Museveni akalukawodde dagenda kaba Kakalaamu eyo gavumenti ya Museveni nebakera bukezi ng'obadde obasumbwa kati olaba tata lwokuba Tata Lumbuye yafa naye ngenda kugamba Tata Lumbuye yabadde addako naye Tata Lumbuye naye yali abalimu baaba yajjukira bamukwatirawo mbu bamuleeta ensi yonna yonna egamba esaidize ne Lumbuye bana Lumbuye tutunumiddeko nnyo by the way esaidize ne Lumbuye nga Lumbuye takwatwako taata n'agamba nze bannange simanyi na Museveni lwaki tosonyiwa mwana wange taata mze bannange Dogo Nation abazadde Dogo Nation ate Kakalaamu kankubula abazadde bafaabwe kati omusajja omulaba balabika abasajja bajja ewaka naye agamba sebo alina n'obukulu obwa chairman sebo byonna bajja byoga basanomu obwa chairman ero sittu obwainaalemu right now ebya kamera olina kugenda ku ground abasajja basobola okujja mu patrol n'alaba ku mundu nga tebazikookinze omusajja neepamira bangamba waliwo omuvubuka gwe bagamba bino bye bakwatanga abaana ne bamuwamba n'agenda n'abagamba nti bakusanga n'emmundu ne bamuvuga ne bamutwala paka ne bamuvuga n'abagamba bannange munkubye ennyo naye emmundu gyeri n'abamubuuza emmundu eriwa nti eri w'amaami ebuyukwe tiosobola tutwalayo nti ye maama aba ali awo ali mu ddiiro ng'emmotoka ez'edrone n'ekyama bannange omwana we alowooza omwana we bamukomezaawo n'amugamba mwana olwaba omujja mu mmotoka naga maama gibagireyo gibawe eki
emundu jiba weeyi kiki kyoyogerako mama emundu gye nakuwa jiba weeyi omukazi nagamba emundu ki abasajja bakubye nnyo mama emundu jiba omwana agudde ddolo kiki emundu gye nakukwasa omwana bamukuba nnyo nambi ng'ekimutaasa omusikazi n'agamba omwana taaleeterangako ku mundu mama toyogera ekyo bagenda kunzita bawe gye nakukwasa gye nasingako negiteeka mu kabada gibawe omwana yagamba omukazi yatunulira omwana we nga tamumala ng'omwana alinga awunziga abasajja bamukubyekubye era nze nali e Kampala ne mmanya ebizu bye mwalina nange bwe yali eki nti nali sisobola kusiba kati gwewo nali mmanyiwo naye omuntu gwe nali nsinga okweraliikira ye yeekolera namusanganga mu kkubo ne tugenda mu kapaaka netukolera naye nagamba nga yeekolera abasajja bano omaye baalina akakodi ke bangamba omwana abaana be nakolangako interview be bakwatanga omwana ne bagamba balina timba bagituuza we bati mu kipiira ekipiira kino ekyemmotoka mu drone mukati bakuleeta nakasuka eyo bibu ne bakikutuuzaako nga kitimba kyenyola bwekyo oladdamu taata sigenda kuddamu nga ekyenyola omutima batuuza kugutimba tutwale wakayo nti kamavugire paka kaje abeera wano kaya tutwale wayeekolera omunzise waaba yeekolera yajja kumukubya emige egyawuli ki nategeera ekyakubya alina gundi ono ani dokita aheebwa kubanga balayika ko bamubuuza yeekolera gyalinga ayitawo ate yagirya ayitawo atukubuuzizaako nye kuba ayitawo yateeka oko yali amanyiyo naye natunuliranga yeekoleranga kyemmanyisa awo yona yeekolera ajja kunkubya so bwana dogonation kyamutuuseeko and kakalamu kankubuulire nze baŋŋambako nti nabba ettaka ojuka ebyeruweero kati mwe temwategeera awo nali maze okusiibula ewa ssale era bakugattirawo ne bangatta bategeera kye ŋŋenda era nze kakalamu nze siryerabira musajja gwe bayita Misa Kisemakula ne Silver Kyagulanyi ne minisita Bakabulinde gw'omanyi nti nakuba essimu emu ne ŋŋamba omuntu nti nyamba kubira ono Misa kyakitegeera papa Misa n'akwata essimu n'akubira Silver Kyagulanyi n'agamba bakutte omwana bakuttekayo Wisdom Eruweero Teruweero n'agamba oyo gayi atuyamba nnyo osobola okufuna balooya Silver akubira Nicholas Opio wa chapter 4 n'amubuuza n'amugamba do you know a guy called Kaye Wisdom yeah this may be a guy jukira ebiseera naye sinatandika nnyo n'agamba yeah isi n'amugamba tuyamba otusindike balooya Eruweero enkya bamukutte ali ku poliisi omanyi ku saa 12 ekolero baali basindise balooya bana Bakabulinde asindise babiri naye balooya nga 10 ku poliisi era OCCID n'abuuza ani gwe bayita Kaye Wisdom ne banzijjayo nze baali bangattiddewo nga twakatandikaawo nga omanyi awo Eruweero baali bagenda kunvuga paka gye banvuze mu kkooti bankanyuge luzira emyaka nga gyegyo nga tebaninze nakuvaayo nga nensi tetegedde baategeera nti ngenda kuba wa tabbu osegera kati era we nabuuka ku olwo ne mmanya kati nina kutambula nga ndisitedde osegera Uganda ng'oli politically nga ffe nga twagira government wegendeeza abakazi bobeera nabo emabaala kati nze wandaba era nze nagenda climax kubanga njiranga nga mmala okulanga nga mpitamu tebategeera nawe mpise nga sisobola kubeeramu ebyo kati naye dogonation musaasidde kankubule Kakalaamu taata wa dogonation bamuwadde boda basobola n'okubanga abasajja abalaba balina emmundu oyo musajja omulaba asobola n'okwogera ebintu gwe byotomanyi first of all ali awo ye tamanyi ye kati tomanyi na fear gyalimu naye amanyi alina kulaga nti wenaale muntu yatudde bwati n'amukwata naga mulaba dogonation agamba nti ali mu struggle taataye mugagga waliwo nawwe waliwo kyokka batulaga bikajjo n'akatebe kayero n'emizigo waliwo nna bannange ono yeekole kati n'olaba amukwata olaba ali ku missioni naye gwe Kakalaamu kyova olaba weewuunye
osobola okulaba abaana bye bakola ngolooza byangu kumbe bibatuddemu gwomanyi nti omwana byakola bya dognation kumbe bibatuulamu nga bunkenke bwennyini bibatuulamu kubanga obuntu bugenda vairo nabo basanga mu gundi nze waliwo omwana yankubira wa musumba ali eyo muzungu nga bali kulumberwa Jeno Tumwine nga Mike Mukula ali awo ne bajjeno bali awo bali mukola wakantu kange nasoma ekyawandikibwa kye baasoma yali bishop yakisomera omusajja w'obote nga bamuleese omusabira nga obote atudde wali nange nenkisoma abaali ab'amaanyi laba engeri gye bagudde envunyu zigenda balya bica nenkisoma balaba vidiyo naye ng'omulambo guli wali bali bwa Tumwine bajjeno bwe bati omwana nadda wali bwati nankubira essimu nambuuza kikyogendo simu yakola bwati essimu nangamba kweri ya WhatsApp nanyonya nanga genda ku vidiyo natako vidiyo n'abanga abayitako bwati nga musajja bali ku vidiyo yange anyway nenga nsoma kyawandikibwa kubanga ekyawandikibwa ekyo goloza okuba mu Bayibuli kati kakalamu kankubuli waliwo omusajja omu gwe nabadde naye yazze wano weenaale yagambye Kaye fena faali mu gavumenti kimanyi gavumenti egenda gwa the thing is we don't know how and when naye buli omu akimanyi nangamba n'ekintu ekyannewunyisa nti Kaye tukugoberera gundizo wayogera ekintu nti buli muntu ali mu gavumenti awo 90% balina passport zensi endala nanga akakanga kubuli 98% balina passport zensi endala neweba ya Burundi yangambye zino ensi wezitumma boolaba abasinga neweba passport ya Burundi agirina kubanga esobola mutaasa one time kakati gwe olaba France lwaki wano Canada bajuddeyo eyo Ottawa kwa Canada before nga bojja n'ogula wano ennyumba you invest like $1 million bakuwa PR kyekibaddewo kyovola abachina bangi nti bagenda mu Exim Bank wabwe ne bewola sente bayingira mu real estate ne bafuna ano PR ne baba bulungi ne bana abaana baba minister bali eri Ottawa bagulagula dda amayumba balina zi PR abala bayita mu kusoma kati gwe olaba nti weraliikirira ne bo beeraliikirira nnyo anyway tetugenda donation tukutumidde bamugumu oyo taata mufiise kye wamuzeemu kyamaze toddamu kwennyonnyolako fensi tukimanyi ekigenda mu maaso naffe abaffe bajja bajjayo gweokimanyi nti basobola n'okujja nti wisdom sirabirira mwana wange nkeera enkya ne bagamba wisdom yava wano ng'akutta omuntu kikyogenda okukola tewali anyway akumata kumira mpeera mweraba The Answer Channel, a solution to every situation.